Abdul Mulasi yajja mu kuziika. Yajja mu kuziika omusajja yali waawo kyannago. Tewaliwo masiki. Tebyaliwo bintu by'okugamba noza bya 24 25. Abdul Mulasi yajja mu kuziika. Ab'ennyumba ne balekawo omulambo. Ng'asiibudde. Ne balekawo omulambo mu ddiiro. Bamugoberera. Bagende bafuneyo ku ssente. Ebiseera ebyo teri muntu yali aziikibwa mu keesi. Ng'omulambo guli mu ddiiro. Kati nkugamba ebigambo byo. Dolini nasaasira. Obwavu obwali mu Uganda. Tewalibawo mulembe guli buzza. Buli nnyumba yabanga ya ttaka. Ne muri. Ku byalo omuntu yasulanga ku mufaliso nga babale. Abantu nga basula ku mbubbu. Mbubbu kiki? Embubbu bibeera ku nsozi mutujja enseenene. Ogwo obusubi mutujja enseenene. Wabusaawanga n'obwanika. N'obusa mu kutiya n'ozigatte. Eno kiraataano eno kiraataano. N'ozigatta n'ofuna omufaliso n'ekitanda kya komerera. Kale singa mirembe yaliwo. Kati komerera. Obulango obwo tunaabuddira. Komerera. Wamusimbanga mu nnyumba yo. N'oyala n'emmuli. N'oteekawo embubbu. Uganda yensi ebadde ng'ennyumba ey'amataffaali bw'oba ogamba wa booda owoolaga omugamba ngenda ku nnyumba ennungi nga bulwa booda abaagimanyi. Abdul Mulasi. Tubule ku bya Abdul Mulasi. Kati Abdul Mulasi yajja mu kuziika. Nga Abdul Mulasi ekitone nnyo as'okukwata emitwalo 20 n'agawa abantu. Family ekyagiresaawo omulambo. Bajjukira mu kyalo omuntu bw'afa tebalumwa nnyo baba amukowako wadda nabo. Sukaali ya munywa biki biki. Badduka ne balekawo mayiti ne baddukira ku Abdul Mulasi. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale. Kyetugenda okukola. Sooka otwanjire mukama waffe ate tunagenda mu maaso. So, nsanso balaba kojja Kabaaya ne Madamu Doreen. Ne kambuze nga tunaba kuyanjula nnyo. Lwaki ampita Madamu? Era batandika abakadiza kale Doreen kubanga mukyala Doreen so mukyala Doreen ankyaliddeko leero wano tuli ku love cars naye leero tukube luzungu totegera bulungi talumanyi tobonaabona bantu abatamanyi luzungu ndowooza kati tukubemu eyo oluzungu atagitegeera so mbaniriza mwenna wanene ku Alpha Motors mukulu Kabaaya ne mukyala Doreen bazzeeko wanene tubayeko bitubagamba kubanga bitubagamba bizimba ffe nammwe ffe tubyetaaga naye ate ffe bibagamba nammwe mubyetaaga nnyo so muwulirize mutuninge mubeereeko essaawa yeeno Kabaaya. Lero tuli wano. Nino omuyimbi ono ayimba ennyimba sizitegera bulungi ne leero kazi bagambe. Ennyimba ze wazalo Jamaica oba Lufalansa sizimanyi. Olaba ennyimba zino zisasa Doreen. I know, right? Nanonya meaning agitegera bulungi. Tulina Maza Kyambala. Luyimba weruli. Tulina n'oluyimba lwe bayita Akyazaala. Tuli wano ku Alpha Motors etaddemu ensimbi. Ffe tugamba nti content katumukolere mu business yo awoli bakola ki webagiraba tetukyagala background ya miti awo twavuddewo omugagga tomunzi bako nyi munnange bibazibu kyovola badde manyi leero taakole tukole ffekka wano oleme kumulabako naye kakati ate wuuyo akusanze now today mawulire kigoyina mawulire genina bagamba Kabaaya bantumye actually bakoze list y'abantu abasinga otulimba ku internet ate temuseka ate nga mubeera serious buli kanaku ne mutulimba buli kanaku Kabaaya nobeera ku number 1 sawa okuteka zindalo go aleeta Kabaaya ku internet
Bwe tusaba omuntu yitiro tugambe lwaki atulimba kati mbaddu kyekisooka kyebayita okulimba kyeki. Toyinza gamba muntu nti omuntu alina ekitanda 5 ku 10 poloti ya muntu newunya nnyo nasirika businingana wayi kande kantwale ngume poloti namba y'omuntu mu buli kwasula ngeri ku eka 5 ku 10 kakati ensonga eyo givunule bulungi obujulizi bwonna mbulina mwagamba Mukisa property teyakola mukolo gwa kawumbi kamu na kitundu bwe nayogedde naye eggulu okukojja akabaayo ofiiso yesebo yenyawo video yatangazizza bulungi Mukisa yasoose kunnenya nangamba okoze kyamaanyi okulaga abantu omukolo gwange nti gwali gwa ssente ntono ku bintu byennakola guyita ogwakawumbi akamu n'ekitundu kubanze nasemba kumanya kya milioni 2 zeyawa famire n'ebintu bye yatwala emigaati gye yeetikka kyokka we yakolera omukolo ekisaawe kyonna yakigula we yakolera omukolo n'akwata ekyapa n'akiwa ab'ekyalo ekyekisaawe we yakolera omukolo n'atangaaza n'agamba maama ne taata baali baafunamu obutakkaanya taata n'amuzimbira kalina byonna weebyo obujulizi weebuli kubanga Mukisa gy'awasa omukazi gy'azaalwa taata n'amuzimbira kalina maama n'amuzimbira ennyumba ey'owansi owulira ne faaze yali ku mukolo ogwo n'amuwa emmotoka ne maama n'amuwa emmotoka n'omukyala n'amuwa ki twagenza okugaayagaaya omukolo nga gwali mu bilioni 2 n'ekitundu era ne mwetondera kubanga neetondera okubika ebilioni yange namba akati ddoli nekyenjagala okugamba ki abantu kyebayita okulimba kyeki kubanga nyumya story ze nali ndabye ate nga gyeziri I best to true story olufuuba kakozi I best to true stories kafu I best say best it's supposed to be I best maybe I best I best kibadde kifo ekitegeeza best wadde okyonoonye kati best is okay I best on true story ako ate I best on true story I best yes kati nyongerako s nti on true stories naye spelling agamba best spelling agamba best wanti best kategeeza bingi waliwo omuzindaalo waliwo koyogedde ako manyi muzindaalo spelling akagamba best kubadde osinziira BASS anti eyo bagita best London kika kya ngatto nedda sebo kati tunakola tyanga atandabisa tunalanga tya moka kwa motozi mbadde ngamba spelling akyogedde ekyo agambye mulawo base osinziira okusinziira BESS negede sifo kati gwe nkwadde chance kati emu buli kyeyogera kifu chance emu kigambo best kyeyogedde nina abaana bali ku internet teka kulaga kitaabwe teyayitako mu ssomero lyonna owange spelling ekigambo best bajja kimbulize ewalala ate nsokole kati wano kanswalirewo n'enveewo nga kitegedde yes BASE best si basic needs base yes ate temwaŋŋambye ekyolodde mbadde nkimanyi mukulu Dolin nze ate omusajja yagendanga mugundi babiyitanga batya bitontome ebyokusomero nyinza okuba nga simanyi Luzungu so tugende ku base kale genda maaso nze nyumya emboozi nga zaaliyo zaali ntuufu just kola research sisuubira oba Mukisa nze namutaddemu ebyo ebigambo byabadde ayanukula nanyumiza emboozi eya Budumulasi Abudumulasi ngenda muleetako wano kwa Alpha Motors wano wennyini Dolini watudde toyinza gamba muntu nti Abudumulasi yafuuyisa abantu mbu n'asolooza 2 n'azimba amaka
neza bapangisa ebyo bitono yaganibwako okuyimba nga yenyinya wabo yakolanga bwati ngeno bafa nga bwadda bafa bino byokola biti emikono Abdulmulas yabireeta bino bwe biti in a road have a living grace sola kulaira agamesi in a what alaido in a road have a living grace in a road have a living grace uko kulaira akusaka tegede ruzemu oluzungu obugamba ya upon the living God ekyo kati bwe nabangandayira gwe kinjogerere oyo omusajja nga Abdulmulas agenda kugundi oyo omusajja agendanga ku show Abdulmulas yagendanga ku show nga show ebaamu abantu 100 abantu 7 nga balemedde ebweru nga ate basasudde bayingire naye bangamba kale yali wamaanyi edda ne 7 nga tayi bali wabweru nga bali bweru bayingire naye anti fe twalina omwana bali bamwita Kawooya era ekyamugobya ku mulimu yakenanga kusinza Abdulmulas kati nga mukama we mulokole namugamba nti jja wano sitaani wo nga ugambye ebyafaayo ensi byeraba obuganzi bonna kubanga Abdulmulas bwe yatuukanga erukaya ng'ebiyitirirwa byazimbiddwa dda bati yagamanga mbagenda sibafamu buli gundi byagenda ngelekanga bifamu kati ate ebyo byangenda sibafamu wedde yali yakuba dda nga bwajja atambulira ku red carpet gomanya abantu bwe bakwatanga okuzzaako engoye olwa Abdulmulas nga bazeeyambudde ayitewo naye nga beerabirire tebalina mpale za munda Dolin funako chance obuuze ku bantu abaludde mu industry mu music industry bakubuulire what we call Abdulmulas yali wamaanyi dda I remember though namulabye ku interview yagambye nti yali alina okufuna yali ayagala kirooto kye kyali kyakufuna abaana 25 lwaki bamulema okuwozebwa abasajja nga muzaalazaala bulwa omuntu asibafamu abaana 25 bakulima abaana abayina bayinza okuba abakazi bamagabako n'ekikumi abaana abayina ate omukazi yasalawo ye omukazi yasalawo abaana teriyo omusajja amanya abaana baalina okuleka nga afudde ebintu bibiri mbulamu omuntu byatasobola kumanya nga talina ssente ekisooka omuntu asobola kumanya sayizi ye ya mubiri nga mwavu era afa tagitegedde sisobola kumanya sayizi yange ng'oli mwavu nga ndi mwavu y'omubiri abantu bafudde nga bakovu naye nga baali badde banene nga pipa naye nga bwavu nkutidde omuntu amala kufuna ssente n'amanya nti saate tusi empale gye nyambala sayizi 4 okyagala kyagamba n'omusajja nga talina ssente abakazi bayinza kujjayo baana kuba kati ffe abakazi batutomera ne batuzaalamu abaana n'amuwa omugagga jukira omukazi watuukira okwagalira sereebu omukazi oyo manya tali bubi abakazi abajja gye tuli otwetega tebali bubi buno bwala bubeeteganye mbamanyi katababayagenda mufuna kugambye Alpha Motors mbuyina leero nalina omukazi recently naku tezinawera na 5 tutudde omukazi yakuba essimu nga 4 katono muddukeko mu kifo naye nga nnoonyereza ebbanga bwe twatuula n'asooka na receiving container emu ebintu ebyo bitikudde bulungi nogamba madamu tumaze obitikkula kati ateeka essimu mu lawudi abuuza omwana mubalansinze ssente mmeka omwana amugamba madamu tubalansinze $46,000 ndowooza olaba omuzannyo gwe mulina nempulira nga nsanyala dde kuba yankanga naye saamulaga kutya nange nenkuba essimu emu oba tebanguzaawo 8 baleke njagula ewalala nga yampe oba nkubira mukwano gwo tayinza obbira nojjakajjamu agenda bbira bafudde nokuba essimu kye nalina okuzzaako okumulaga nti nawe oyimiridde ja kubanga nasooka nentya neŋŋamba naye omukazi ono bwe naamulaga fiya nensooka nenkuba essimu nemugangula $8,000 nenkubira ne makanika lwaki toza mmotoka yange zibasiza omubireke
Namakanika ni mukuya choza muka yange watega kisubaru kati mwezi mulamba tomala mmotoka yange esimu nezikabaawo nesoka etubazi ntuda ku meze ochaga tegamba kati netandika okufollowing emboozi ngati abawala ffe batulema bayayo nze sikulimba mbadde embeera nabawala n'omukwata emitwalo 7 ng'agenda nakubuuza busente kyomu okigenda netandika okunyumya emboozi ennungi kati ye neyaŋŋamba nga nti sente ezo nga ziba nnyingi emitwalo 7 abasajja bazigaba e Kampala nti nze zengaba nga bansanvu kakadde bakuba nti mune onsanze busanze nti ndi mugumu naye nze sente nzigaba ate waŋŋamba olina banka wolaga nga kituufu anti nali makinga mboozi eri ku first date ne banka kiyo gyogende nga nayo babi siyinza kuginyumya olw'ebyokwerinda byange naye gwe manya nti eri munamwaya mbw alina banka walaga nga Joshua Wint ziriiwo n'ebimu ne babejja mudda wamma ATM kyafa dda sinze nze kakatirabayo kati otuuka nga nondeka mu mmotoka n'oŋŋamba kange nefune nenyingira mu masiini ng'okimanyi masiini takola nga nfu negamba masiini nfu tukwatagane ku makya yeyo kayokeberawo anti yavuga walaga ate goma kati wuliriza eyo masiini tugikozesa abasajja n'ab'ebitiibwa bootya mbasanga ku masiini yatulayo omu sisobola kumwatula kati wuliriza nina abantu wenazuula akeeyeeyo wa boda eyantwalawo omuti gwa akeeyeeyo nga gwenkana ekisansa sino naye twakunyula akeeyeeyo nakasanga kakyali kapya naye twakunyula akeeyeeyo bano abasajja abeegatta olw'eggulu obutasobya baana ne ku mwenda wabaawo akunyulako addeeka kaki anti kaziyiza mwana butasoba twakakunyu buli ewali akeeyeeyo e Kampala ne bakaba kameze eggulu owa booda abamanyi we kali era ababooda bonna abavuga booda ekiro gw'omugamba nga nti ntwalawo omanya akeeyeeyo agenda kuvuga direct kuba batwalawo abantu ekiro beesiimuuleko mu ngalo baddeeka anti bw'okeesimula omwana tasoba teri wa booda avuga kira tamanyi wali keeyeeyo gw'omugambanga Dorini yakamanyi simaina bukafanana nawe mama kawulide buliza anti kati ontalina baana kati ebitayinza kubimanya ebyo bya muntu omwana obutasoba oba olina okunaaba keeyeeyo talina mwami nsikizibwa okuba ku kyenjogera atakola ki tugende mu maaso okkirizibwa ate owulidde naye sente aziraba ate owulidde ate gwe toli mulebe ekwana gwe lebo gyoliko yakutuma muntu bintu bye gwe toli mulebe ekwana gwogamba buga nti jangu n'ebintu bye kabaya koma leero goba koma leero taata koma leero ssebo olugaba aligiza oluyidiridde naye naawe tokolamu ensobi anti ebyomugagga ng'okyabiresa muyina omuzemu abakazi okulaga omugagga nti toli bubi omugagga ate nakwabula nadduka musabirewo oba ddukadduke ate kabaya waŋŋamba tekimala kabaya yaŋŋamba nti ayagala nnyo omuntu alina ebizibu okwana omuntu alina ekizibu namaga nti nyumba simanya simarenti mama mulwadde simanyani akwagala nnyo obulamu bwe bwonna nezira mukazi alina kizibu oyagala mukazi nga alina kizibu nze kubanga kati lwaki gweyagala kufuna alina kizibu ati oyagala omugagga anti oyo ate nze oyagala nze bwenzije w'omugagga nze bukabira ebizibu anti abagagga bano ebitundu 9 ku buli 100 badduse n'enfidiko z'abantu nga tezisasudde bano ng'akozesa ekitiibwa kye kati gwogamba ojja wano kwalfa zino wabawo emmotoka n'ogamba ajja kumpa wenna amugamba emmotoka nakiraba ati okitegeera nakulira bwereere notuuka okugula engoye za mitwalo 3 omusisinkane n'ogula engoye za 3 kubanga akutwala ku Sheraton ng'omanyi abakazi abakwaniddwa abagagga omukazi bizinesi ye neegwanga yeekolerako oli ate n'atooka ng'akuba essimu tazikwata
abakazi basigala kujoga ffe baavu kati tuwe advice nene mzee magala yagambye nti omusajja omwavu adiba oli adiba anti omusajja omwavu mujoga nnyo omusajja omwavu doli ne bwaba aseka abanga ayomba lwakuba nti gwe badde embulamu bulungi naye abakazi abalina abasajja abaavu awaka omusajja asekera mu ntebe ng'omukazi ayagala kubuuka nakasajja akagwe mu bulago akakoonekone ku mmeeza twaliwo wano otuleetera obugalo wano mbutusonooka tuti deka bye tuba tusaba mu nsi alufa Mungu atukingiriza obwavu kibi nnyo omusajja omwavu ne bw'aba aseka abanga ayomba nti omukazi yakiŋŋamba ne ŋŋamba what yakugamba kintu yajja mu counseling naŋŋamba ekyamazima omusajja mukooye omusajja mulinamu abaana 3 siina kye nnina tuli mu kazigo nzitidde future yange yonna ne muka toyogera bw'otyo neye wagitta golooza alina ebyobugagga bye yakweka nti nedda mwenna muli mu bwavu nati akasajja nakakooyera ddala embwa eyo kumanya omusajja ne mugamba yogerako naye tambuulira ne bw'aba ayogera mpuliranga nnyampa yayogera ekigambo neŋŋamba era nze Donini nzize ŋŋamba abantu teriyo kigambo laavu mu nsi laavu kugaba laavu kusiima akagamba ako kalina amasannyalaze mwe kataapinga laavu kusiima ate laavu kusuubiza mu abasajja bagamusuubiza nnyo laavu kuliima ate kati ate ng'oyagala omukazi olufidiko balusuule mu myezi 6 ogenda okunaaba nga lukulukuse maviivi ogwegeza okaaba ebizibu mwina ensobi gye mukola eryemu ate sina ne kati oli mukumbuzaabuza ongati wazjewa alfa nkala ebizibu renti siwandi bateva nange sibalinaako buzibu ababizibu nedda ate gwogambye tulina obuzibu tukaba buli kizibu kati sikutegedde anti ati nkozese ati okay nti omusajja ayagala kusisinkana yes lwaki omusaba transport okay omusajja mugambe baby I'm stressed kuba wakazungu akato baby I'm stressed I thought I'm gonna come here to talk the ajakajamu kanjogere mu Luganda akivunule hello baby njagala kulaba mukwano banange ndi stressed kyoge mu Luganda ekyo emmotoka yange emmotoka yayononeka kuva luli omusajja dalina ojjimpa leero mbadde n'emitwalo 7 zonna nzikutte nzimuwadde so ate sola kutambulira ku boda ate saagala kujjaawo mbuleke nkugulirayo okategeera ate zibagenzeyo n'emitwalo gwa 15 Alpha Motors ate sinkugulireyo akantu konna ne ndi stressed ate sina na sente ono owulire kyakola ki obwavu obukaabye mu kigagga nze nina enkola nkutwala mu lojja ey'ogumu ekitundu nentuuka ne ŋŋamba ewantu wano wabi kabeere kamu tuve wano kakati nenkuyingira polination nentandika okukona transfer wavupoloni gulaini kasitanda baku ansa bwenti atandika okukona sitigima olumala okukona mu sitigima bwenti ngabangwambulago nga nyambala engoye zange kamuka kakati omwe kironye rumwe ennungi nti nze engoye ndeka naawe ne walogwe nakigamba ndakkiriza ndali nfudde nze nsooka wabuukabuuka bikulu wano awali banga muno mbuno wawerawo obusaputi tebufaanana ati nze ngaba emitwalo 2 ye transport wo kyovula ngenda mu logi ya mutwalo osobola ozisiima nti nkuwadde kati mutwala mu logi ey'10 kitegeeza nina kusiibuza 5 obaza ekitiibwa ky'omukazi tekiba mu logi ekitiibwa ky'omukazi kiba mu kugaana omukazi akkiririza ku Seraton y'omu nakkiririza enateete mu kyondwa bonna ekitiibwa kiba kibaamuse era omukazi waalabira omusajja omutuufu mu bulamu bwe ye musajja akyamuwa ekitiibwa ng'amwambudde kubanga omukazi buli wamala okwambulwa
ekitiibwa kye kyonna respect ye yonna eba ekomye era ffenna liza tuze tulinda ng'eza siriimu after okunyambula ki ekiddako kyovula buli mukazi bwe bunkenke bwabaako ono bwa nyambula immediately nekwatagana naweni nosuna egende ne hadi oba nosona ochagala kyegamba ono bedagamba simanyi luzungu olwo luzungu lufu olugase kati kamukubiremu ne kano yalokulaminga nkulangire akalango mu luzungu kikole mu luzungu wakaba kafo nkonako magezi. Thank you, sir, Mr. Chairman, Secretary plus audience. As a Mason said that Alpha Motors is better than Kabaya Motors. My first due. My first due? Due change. Madega nkone konde. My first point overview kale. My first view. My car is better than second nizisuse. Gena maso. Alpha yaseka kanzike. Gena maso mukuru. Olunagira ati alimba. Gena maso. Kakati Alpha ngatonda anda bisansiyo nanga bisemanyi luzungu. Nyonyola yingidye motoka anti nnungi mu luzungu lero tonsasula. Wekirizo omusala gusigazo. Kuba nammwe mwesiba ku body is nice. You look interior. The engine is good. Kati nyonyola yingini. Kwe ngamba nti kura nti embeera gyerimu wansi yakutuka nyonyola yingini. Bulungi ntegeere. Saagala yingini is good. Kuba buli buloka kwako tegeere. Nyongererako ebirala. Naye mu Luganda akunyonyola yingini nga bwetakwatibwanga mukimbulire mu luzungu. The engine is okay. Ate ekikwatagana kiti. Obendunda bisa. Osaze wonke mule. Kyogera muzungu emitwalo 10. Kiriwa. Ekyo ngamba. Nti ki? The engine is good mu luzungu no kyosizaamu. Engine is good. Engine tekwatibwangamu. Zijeyo. Kyogere mu luzungu ti engine tekwatibwangamu. Kabaya zizino. Yeah. My engine doesn't touch ene. Ogezezako bugeza. Neka nkuweta ogezezako bugeza. Banango omugaga. Natoba it is a vitu. Because I in a to you. Nigana we mari. Mami remisi. Daddy remisi. Atakatamwa. No sikai no tire. Atoba gari. Fulo nyinyi. I want to marry you. Girl, I want to marry. Nangira bunche. Jiramo kyogere. Datoba it is a vitu. Because I didn't allow to you. Nengana won't marry. Hey. No, but P Square. I know. Beautiful on you. What you're singing? Kati kankwawulire go vunule. Natoba it is a vitu. Yali agamba ki? Katonda wange. Nene mani poloki. Nembe tunamukubira olimba olwadde yatojja birekera kuba ne muli byali bwe. Yemba mani poloki. Mani poloki. Limba baluyita nkyazala. Luyimbe muko. Baluyita nkyazala. Mani poloki. Munaye ebintu bya UCC kati. Tomaga yimba mani poloki. What is that? Serebo afa yasidde. Leka toyinza butati akuba. Kyagama engine nnungi. Engine nnungi. Bide bakikozesa nnyo. Atali buloka. Ani buloka. Omuntu yenna alina kyatunda aba buloka. Ekigambo buloka kya Lungereza. Aba buloka. Kubanga agatta omuguzi nani n'agula agatta omuguzi ku kino. Anti buloka buli mu stages. Kati onyomuga ati Alpha Motors njagala emmotoka kikabwe ekiti. Naga jangu wano. N'agikuwa. Abadde buloka okugatta ku mmotoka gy'okola ki? Aba buloka okufulira emmotoka eyo. Kati ate waliwo ne buloka akugatta ku nannyini. Bonna baba bakozi. Kale. Maaso.
tafuta engine. Tafuta engine. Njagala mmanya kati nzize n'omugagga wange. Nzize wano Alpha Motors, right? Ngono wa luzungu. So nenga njagala there's that car, Alphard. So I want you to sell that car to me. Convince me. I want to buy that car. Ati kati oluzungu luno lugenda kuba luli shortly. Naye nga ate luyamba babuloka abatunda emmotoka mu ggwanga. It's okay. Ekikopo oluzungu lwanikozesezaawo nti my car is nice. Kituufu. That's nice. My car is nice. You call your mechanic and check everything. Check what? Check everything. Okay. No sirikala. No sirikala. Wetikudde omuki omugugu. Naye bw'ogezaako okukakasa oli nti emmotoka gw'omanyi obulamu bwayo. Nze omusajja yankubirako essimu nga yina ettaka ly'atunda. Ne mmuweereza emitwalo 7 kuba yaŋŋamba batunda ekemu n'ekitundu. Emiliyoni 3 ate nga liri ku kkubo. Naŋŋamba naye mpereza deposit. Ne mmuweereza deposit. Nagala otuuka ku ttaka nga liri mu kakutiya. Gabechi? Banguze ettaka ly'omu kakutiya lirimu ebimuli. Nanga nti ettaka lye lino. Wasindika 7 nga deposit. Yes sebo. Okwate ku ttaka. Ngule ettaka. Ba ku ttaka. Natuuka nga liri mu kakutiya. Nagulopa nabukulula ku poliisi nakati gyeguli omusango. Kilo 10. Nga kilo 10 ya ttaka erimu ebimuli. Era omusajja n'agamba omusirikale nti namugambye ntunda ttaka. So lyero lyakuwadde. Lyerina ettaka lye. Era nga nti officer na mukulu oyo namuguzizza ttaka. Gomanyi bye nalaba. Bansibako. Omusebe n'abuuza bakuwe kyayi wa amata oba mukalu. Nga bw'osaba amata mbooko 10, omukalu mbooko 3. Okuzira kyayi mbooko 1. Bankwata n'omusajja baali bamuyita Manuel. Awe nnyini. Wamala. Si wamala. Tutuuka omanyi kati amakomera gano agedda. Baali balina kye bayita akabundugulu. Jukira amakomera gedda okumanya nti omusibe mulwadde va mu bino bye bakebera nti alimu malaria. Edda okumanya nti omusibe mulwadde ng'omaze wiiki nga tolya. Bategera nti olotacha. Yali test ye yaliwo. Ze naku 7. Naku 7 nga tolya. Abantu basesemanga n'enkumbi bati nga bagenda kabundugulu. Ne babuuza ono abakulira kyo yali mu nnaku mmeka nti 3 nga mugonvu nti mulinde ziwere 7. Kakati era bajja gamba nti alimba. Kati mwatambulanga okugenda kabundugulu nga musobola okutambula mayiro 2. Bwe mwatuukanga okulima ng'ekidomola ky'amazzi atuuse olubimbi wanywera amazzi. Kale amazzi gabeeranga mu phases 2. Kati nga musobola okuva wano ewa bakuli nga mugenda kulima koma kabuusu. Ng'ate buli omu akuba enkumbi emu. Naye bweyimirira ziba mbooko mugongo. Babanga n'amabanda. Nkugambye babanga n'amabanda. W'osibamu bw'oti enkumbi ng'amabanda gakulya. Kati abantu beekyawanga n'ayagala okulwana ne bano ba RP kubanga ba RP bedda be bantu abanaatera okusonyiyibwa. Be baatwalanga abasibe ogenda kabundugulu. Bulira. Kati oli bwe yeekyawanga nga bamukuba abamu babakubanga na bukumbi ng'oli w'amaanyi n'alwana nabo ne bagweri. Kati ng'amazzi atuuse olubimbi wakati yanywa ku mazzi aluggusa n'anywa ku mazzi. Kati fitu batukwata tuyingira baali batukwatidde matatu. Zaala yagenda n'azannyibwa era we namanyira nti obwavu buno bubi. Nina scenario 2 zesigenda kwerabira mu Zaala. Nina omwami bamuyita Hussein twazanyanga naye amatatu. Hussein bamukuba amatatu sente zimuggwako. Sente bwe zamuggwako waliwo gaayi bamuyita Kalungi amuwola emitwalo 2 ku kigege y'omugagga. Hussein sente bazimukubako zonna ziggwawo. Kalungi yali muli wambizi. Nga yatemesezza kilo mmeka? 3. Nazissa mu taxi kuba ono badde bamusudde. Badde basente bazimumazeeko. Ngo taxi alina okugenda naye awaka.
kati ona amala sente azifuna aziwooli oli yerabira ennyama mu taxi ona avuga paka waka hajati yekeja ku makya okugula taxi amubuuza enva ziri zaffe nti ezammwe omukazi okusumulula ng'ambizzi n'amubuuza biki bino by'otukoze bulijjo oli embizzi omukazi yagenda n'okugenda nkugambye yali ava mu maka malungi naye ng'omusajja talina bw'akyogera nti nabadde muzaala ne bankuba nabadde muzaala gimotoka nagisinze ebiri omwo sibimanyi okyagala kyegamba gimotoka sigimanyi sinaali yere kati bwe twazannya amatatu ku kyalo amayitirivu babba embizzi ku kyalo mukubba embizzi ku kyalo nga bagenda ne waffe waliraanyewo olusozi ne bazookera waggulu mu ttale poliisi bwe yajja okukwata bakwata abaali bazannya amatatu awo mwe bakwatira mwena ne Isima yalimu nga ate ali ku keesi eyo olina kyomanyi ku bisolo bino nti munnaye ndi muisiraamu nga waliwo amuwulira ne wabasiba ne ŋŋamba amatatu nga mabi kati batuyingiza mu kkomera ebukulula alapya abuuza ali omusajja baali bamuyita Manueli yali yandabudde dda ate nenkuguka naŋŋamba byonna byokola tosaba amata yadde kyayo omukalu bagambe nazze ndidde nejjukira batukwata tuli bayala bali abasajja engeri gye bakkazaakaza ng'olowooza bayina emmere twali twakayingira bwe tuti omusajja n'abuuza yes gwani amanya nti yenze ensubuga kyayi bakuwe ku mata oba mukalu bamaze mulidde mwogere tubiwa abalala nti bampa amata embooko 10 embooko nziraba abasajja bakubanze nenkuba omulango omuyitirivu omusirikale bwe yajja ku luggi nga ndowooza nti azze kuntaasa abuuza kiki nti asabye amata abadde asaba gaaki yaddayo buzzeemu kati bannange munnange omulala yasaba mukalu nga lowooza naye awonye nga so naye ayise embooko 6 Manuel ye yawangula yagamba nazze nzikuse kati kirabe kyasaamirira bamuyisaamu oluyi n'atuula wali bwe bamala ate embooko nga bakusiisa capati nabuulirako ani David Lutalo yabiŋŋambako kusiika capati yangamba yasiika capati mukomera kati yogerako noono katono nyumya emboozi ya capati ginyumize kati mu byafaayo by'ensi eno yonna era mwebaze nnyo eggwanga lino mulimu ebintu ebyatereera ebitaaliwo ebimu ku byo ge makomera tolaba nti abantu batyo mukasuka eruziroba ekitalya omuntu olidde okusibira ku police post yedda kyekiringa okusalira kati emyaka 5 mu kkomera just police post ate gambe omusirikale yajjanga mu byambalo ku kyalo buli omu n'asuulawo enkumbi naye nga teri yakoze musango omusirikale osi yajjako mu kyalo ng'atambula ne chairman amulambuza kya vanira teri abantu enkumbi bazireka ku mmimbi bonna ne beesogga ettale abasirikale bayitangawo ku piki buli muntu n'ava mu nnyumba yadde ku kkuba alabe banonyani gwe batwala ndowooza 97 ng'olaba nga ndaba bwe twalina omusajja omusajja yali w'amaanyi nnyo ewaffe nakati gyali baali bamuyita Kaganda tewaliiyo mu Uganda muntu asobola kubeera n'amaanyi Kaganda ge yayina ne bw'abaani ekyo saakinga abantu beekasse butti bukulula bakubuulire Kaganda paatulo zaamunonanga paatulo 4 ne zimulemwa ng'akozesa ki anti Kaganda yakwatako omuti mu ttale bw'ati yakwatako omuti bw'ati nga bamunonye okuguta ne baleeta kano kamasini akagusala gugwe naye ne kabaya
In a road have a living grace. Ndairira amuko. Kaganda. Ba muno nako mu kibira. Nakwata omuti bwati. Ngataguta. Ne bamukuba buli wamu osubira nti basobola okukuba. Ne batumya masini egusale gugwe naye. Ne kati Kabaya kambuzi. Ekyo olimba. Kati bulira muli bana bato. Teri muntu anza kwata muti bwati. Namukuba emboko. Nagana guta. Nkugambye Kaganda tagenda kubaawo byafaayo byensi. Yali yatema omuti mu kibira omunene. Nagusokolamu ebimere byo wakati. Nga yenjuye mwasula. Nga mwasitama bwali. Yakola atya? Yastema omuti omunene. Nagusokolamu ebintu bine byo wakati bino. Nga mwasula. Nga mwasitama omu. Nga jjamu bulungi. Nkugambye jatambulanga nga njovu gyoboyiseeko okutambula obutambuzi. Kati edda bweno polisi yakatereera. Edda ddi. Bino ndoza nga 27. Polisi eno Kayula yagiterezezza okubeera nga omuntu bwojema bakuba amasasi. Abasajja edda baletanga patrol ya polisi n'emulemu omutwala omu. Abakuba Kaganda tebalina mundu. Kugambye owa polisi nga nasobola kukuba muntu sasi otya. Omuntu wa bulijjo civilian. Naye okumanyira kwali kususse nga ne mubabbi. Ababbi babanga awe katwe. Patrol n'egenda n'emulemwa ng'ate abaddewo. N'abakuba bonna nadduka. Oyo ate we mu kyalo mbadde nkusigira kifaananyi kirala. Kati ebyo edda tebyaliwo. Era omusajja yakwata Kaganda. Bamuyita muzira ewaffe tumutwalanga muzira bambi yafana okufa. Yajira ku mission ya mukuba masasi. Yajira ku mission yakola ki? Sasi. Omusajja bali bamuyita Senoga yafa. Musirikale ya. Narumba Kaganda. Bali bamuyita Senoga. Senoga yamenya likodi y'abasirikale bali babaddewo mu nsi buli muntu ku kyalo n'atya. Senoga yajja n'akwata Kaganda. Tebamunnyonnyola. Uliriza. Mumpesa wa 2 nnyumye. Soko nywemu konywamuko. Mumpesa wa 2 nnyumye. Lange moroka njene Kaganda. Nkuwadde dakiika emu. Kakati nnyongera bajjukiza nze nkola nabagamba nti buli muntu mu ggwanga alina okuba n'emmotoka. Tolengera omukyalo ono tajidde ku booda. Ekitiibwa kye muwadde nga atuuse waneeno. Mbuze nakufukamira kubanga ajidde mu mmotoka ya kitiibwa ate ng'emuweesa ekitiibwa. So enkola za mirundi ena atayina cash money tobonaabona. Fune $15,000,000 ensongobo zimaze. Nja kuwa obudde bwetaaga period kyentegeeza Kabata kitegedde ate n'ekyokubiri. Omuntu yenna akola bata. Kati omuntu yenna akola swap kitegeeza ki Kabaya? Swap okola top up. Yeah, top up. Lete motoka yenkadde otwale motoka empya. Sina kindi ne watona zitandika era osobola okujja entogera kikyo osobola. So ensonga y'okuna Kabaya mwatambulira ya kusavingira motoka ye yasoka yagimalayo n'afuna ey'okubiri. Yakola bwati. Mitwala 5 kiresero ntakiteka. Mitwala 5 abantu banga bangoberera. Mpola nze nga mwali seat. Ndikiresero. Yavuganga Subaru katali mu Benz. Era badde manyi Subaru. Kakati gwali eyo. Kakati gwali eyo. Saving mpola mitwala 5 nze nga nkwali seat. Si byabuwaze kuba nasawe enkola ya every home must own eka nga basinga tebalina sente za wamu. Tebalina motoka zitandikibwa kukola mmoloka ndala. Tebalina cash money nga bitagala. Ng'omuntu abeera makage n'afiira omuntu oyo yeetaaga naye nga talina moloka emutuusa mu ddwaliro. Kati gwali eyo. So enkola ya saving beera nga mukulu Kabaya mwe yatambulira naye kati ali mu Benz. Tokiddingana. Tugende maaso. Kakati. Tugende wakaga Senoga. Yali musirikale w'amaanyi nnyo Bukulula. Senoga anti kati edda omuntu bageno muwa okubeera omupoliisi ng'oledde bana abasajja abalinga ab'amaanyi abo ababbi. Abalinga ab'amaanyi abo nga poliisi emunona n'eremwa Kaganda bamuwanga omulimu ne bamuwa ne uniform. Edda oyo omusajja poliisi bwe yajjanga n'eremwa omuntu yatuukanga n'ekola naye.
Mwemusembeza. Banasajja babanga n'amaanyi. Ng'emujjamu ebiri eby'ekibbi batebenkeze emirembe. Kati Ssennoga Patulo yagenda ng'okwata Ssennoga. Mwena ne mukwata mwanga Ssennoga abase yagenze kutta abasirikale b'abandi. Naye nga buli ali ku Patulo ayina emmundu. Nga tebatya. Patulo yabayitangako bwetyo genda okwata Ssennoga mu kibira. Nze nalabako omukadde baali bamuyita leegine eyakaaba amaziga amayitirivu. Nakaba abasirikale bagenza ofiira obwiriiri. Lwaki balumbye Ssennoga? Kaakati twalina omusirikale baali bamuyita Ssennoga. Yakwata Kaganda. Mpita ku Bible oyo. Mpita ku Bible. Ssennoga ebukulula bayitawo ku Masaaba. Bw'oveerukayo dda ku Masaaba awo. Ssennoga alijjukirwa emirembe gyonna. Ssennoga tabangawo. Ssennoga yajja nga Misoni gyajjiddeko okukuba Kaganda kumutta. Ne Kaganda kwolwo yali ng'alina Katonda we. Twalina ng'omukazi yali ku kyalo yali defense. Kuli abasajja abalina amaanyi. Omukazi yali defense. Omukyala? Omukazi yali defense w'ekyalo. Bali bamuyita Naalongo. Ne bakwata emiguwa gye bibiri emiguwa 10. Naironi. Ogibanjira emiguwa gye baasirisanga embizzi. Ozitegedde. Emiguwa gino gye baluka mu bigundi babiyita batya? Emiguwa gino gye balanga bagirukanga Mbugogwa. Abo mu kyalo bagimanyi. Gye basibako embizzi. Naalongo n'akwata emiguwa 10. Emigogwa. Ssennoga n'abaka emmundu. N'agamba Naalongo kulembera. Ne bagenda mu kibira. Ate ng'okumufuna olwedde okumanya waali. Ayinza okuva mabega n'akulya bulingo ng'ensolo. Bwema nga mwagenze bubi yali wakusooka kwetolola kibira. Kati chance yabakwata. Akakka ne kayitamu yali afumba. Mu kiti yali afumba nga mulimu omukka. Nenyumye emboozi. Sabula. Kakati. Omukka gumala okuyitamu bwe guti. Bamulengera. Nti uli. Akube esasi waggulu. Ssennoga akube esasi waggulu. Ajjawe emmundu. Yayina emmundu. Ssennoga ye musirikale wa polisi. Akube esasi waggulu. Olwo abantu b'ekyalo bonna babagendeddeko. Abantu nga 30. Bagenza okubatira obwereere. Ogenda okulaba nga bakwata Kaganda. Eri yalinga firimu. Akube esasi mu bbanga bw'ati. Kaganda asituka bw'ati. Eri yali nsolo. Bible omanye kiyayita empologoma ya Yuda. Yali firimu bambuzi. It is the true story. True story. Nja kutwala ku kyalo tukolereyo akantu ku kyalo kyaffe. Bino byonna biwulire. Si firimu. Nja kutwala ku kyalo kyaffe tukolereyo akantu nkulage ebisi yali oludda lw'embizi. Nkulage koza mutale ya meke kutya ya muogo byonna bikulage. Kuba bonna gye bali balamu. Kakati. Oludda lw'embi. Awo tugenda tuukawo. Omusajja asituka. Mukinanka ni bwati ng'alinga ensolo nga muwanvu alinga ofiisi. Kati akaseera akazibu akaaliwo buli omu ke yasabirako Katonda. Buli omu nakkiriza nti Yesu beera omulokozi wange. Basindika Naalongo asibe Kaganda emiguwa. Nga Naalongo alina kutambulira mabbali. Feesi ya Kaganda babe nga bagiraba. Amutuukeko amusibe emiguwa. Naalongo atwalibwa nga muzire Kasebuti. Eyo moment tewali yali agisobola. Naalongo n'atambula mita 4 eziwera. Nga buli omu ng'ali ku bunkenke bw'ati. N'atambula ng'alumba ensolo ng'ono ali bw'ati. Yamugamba akasajja bwe kamala okuba essasi waggulu. Kaakuba ekikoola wano mu mpatanya za Kaganda. Kaatageti ng'ekikoola mu kibira. Kaganda n'agamba kati eno firimu yaddala bannonyi. N'agenda. Naalongo bwe yali atuukirira Kaganda what? Pulesa zaamukuba n'agwa. N'afa. Baamuyoolawo. Yali atuukirira Kaganda bw'ati pulesa zaamukuba. N'agwa n'azirika. N'omuyoola. Eri firimu. Tewali Kaganda kuseetuka. Obadda kye nnoonye ekyo nti firimu. Anti nkugambye ng'eri nga tulinga balaba firimu. Naalongo agudde wansi. Yatya. N'agwa. Gwamanyi kyekigeeza.
okuwa ekyokulabirako nti owali sababu omutuufu kati nfuula owulira solo nkambwe ng'omusirikale wa mundu etya emu oli naye n'amutunuzaamu emmundu mu kilomita eziwera n'agamba kati genda omusibe emiguwa nga mutunuzaamu mundu mu distance nno tugeze nga aliwa wa Alpha ngalenga kuhasi wali nga mutunuzaamu emmundu bwati n'agamba Alpha genda n'emiguwa muteekeko emiguwa kati ye firimu we yali bwe yatuuka bwati n'amulabako bwati n'akankana n'agwa nalongo n'azirika eyo firimu mbi yafaayo yasembwa kulaba ku mulembe gwa Nabbi Muhammad okkiriza nti firimu uliriza byenkunyonnyola ayagala tukole genda maaso kangende tuli mu seri yakomeka tugende maaso kale nakola nyumiza emboozi awoza firimu ekintu ekyo nalongo kyeyakola kyasemba kulaba ku mulembe gw'ekitibwa Nabbi Muhammad bwe yali anaatera okwabulira ensi eno yayita abantu bonna n'agamba buli gwe nasobya awanika omukono omusajja n'awanika omukono bwe yawanika omukono abasiraamu ne basaakaanya wanika oti amagamba mumuleke n'amubuuza nakkola kira amugamba wali ogoba embalaasi wankuba enkutu mu mugongo n'olubale luruno nti ng'ebiseera ebyo kyewakola oli naawe kyebakola bw'oba wamutema mukono gwe bakutulako okusonyiwa kati omusajja n'ateekawo omugongo akasajja ne kamugamba nti ate wankuba enkutu nga siri mu saati naawe jjamu essaati bwe yeeyambula essaati ng'omubiri gwa Nabbi Muhammad gunyirira nnyo ebitenkanika akasajja ne kakankana kati ne kagamba nkusonyiye ntozanyira mu kyafaayo ekyo ne kagamba nkusonyiye kakati firimu eyo Naalongo bwe yali asiikana Kaganda yamusemberera bwati nazirika wetwakomye naagwa Kaganda gwe nkugamba abantu bonna bakolanga mangu emirimu ssaawa emwe basange munda Kaganda anaatera okutambula ssaawa emwe yekawungezi anaatera okutambula ye musajja mu byafaayo atagenda kuddamu kulabibwa mu nsi amaanyi ge yayina Ssennoga akwata emmundu Naalongo azirise kamugamba nti ne bwonyeenya kutu leero oli mulambo ngani agamba akutte mundu yagamba Ssennoga akutte mundu bwati yagamba oli ne bwonyeenya kutu leero oli mulambo chairman w'ekyalo n'agenda oli nga tayogera ng'asirise tayitaba mu kigambo kyonna yadde okunyinya ekigere yalitaba mu kigambo kyonna nalabo yasituka bwati mu kikapu n'ayimirira chairman n'agenda jjeko n'azirise emiguwa ne tugamba kiki kino nga buli muntu akankana bwati nga tukimanyi Kaganda bw'akwata oli mufu ate nga tukimanyi n'onaaso omukuba essasi nga taseka chairman n'agenda owulira n'atuuka ku Kaganda akasajja ne kamugamba teeka emikono emabega n'ateekayo yagiteekayo ng'alowooza firimu ne kaddamu ne kakuba essasi mu kikoola kyennyini kiri Ssennoga tagenda kubaawo mu byafaayo by'abasirikale n'alikuba mu kikoola omusajja n'akola bw'ati chairman n'amusibako emiguwa ne bamutwala ebukulula mu byafaayo ebukulula ku poliisi awo era eriyo eyo mu byafaayo by'abasibe amagaga ono ayinza okuba tanyumizika emboozi kakati bwe tunajjanga wano yanyumye ebukulula gombolola naye ebukulula waliwo eddwaliro ne poliisi okyegera kyegamba bukulula kitundu ebukulula awe waali omukazi yayina saaluuni Abudu gwe yali ayagala era ebukulula waliwo poliisi n'eddwaliro ery'ebukulula biri awo kati mu byafaayo by'abasibe tekiriddayo kubaawo owulira yasanga mu kkomera abasibe baali basoba mu 8 omwali ne RP waabwe okyagala kyengamba kati mpulira mu ddakiika
dakika njogedde kinene nga bamutuusa n'ayingira munda kutambula ku bigere n'ayingira munda mu dakika 3 kyekyafaayo ky'abasibe kitagenda kudda ambulance 8 zaali zino n'abasibe banne nga zibaddusa mu ddwaliro Masaka mu dakika meka nga bakoze eki anti baatuuka ne bamubuuza wazze onywedde ye n'asaba amata omusajja mukube embooko mu mugongo Katonda wange mu dakika 30 ambulance zaali zisomba abantu kuva mu kaduukulu kubaddusa Masaka funa bujjanjabi eri yali nsolo n'atuuka n'asibibwa ogu mukomera ddamba nga limu omu n'atuuka n'asibibwa ogu kati yabalaga ekyenjawulo bamugamba asiike ekyapati n'abalagako n'akuba akasenge ka kyapati n'akamenya oluyi yakuba seminti oluyi n'afuna enjatika n'emuntu kikaaki anti baita okusiika kyapati mu kkomera waliwo wabaawo ka seminti ono seminti waffe owedda kaba ka lawundi bwe kati gereza ku motoka eno mmotoka tejja kijjayo kali kaba bwe kati kaba ka lawundi bwe kati kati alapi bagamba nti tusiigire ku kyapati tulyeko enjala etuli bubi gwe yakatuuka ne bagakanda eŋŋano kwe kuno kati wano kati wano okola bwoti n'okuba kakati okubawo bwoti alapi nagamba nti kyapati eyo toyagala kutuddukanya ne bakuba embooko nga 4 okugisiika obubi olina okukuba engalo ekkomera liyugumemu liti alapi agambe nti yeeyidde kati firimu wejjira bagamba teekako ate amagi geegano booti ne booti wano kyapati katuteremu amagi geegano kati amagi gakutula abantu engalo teri mutugo basiba biseera ebyo yavaayo ng'asobola okulima abantu bonna baalimanga bati ng'engalo zino tezikwata mpeze ng'agamba nti ne mu lutalo babikolanga era ffe abantu abaasibwako 98 ekyokunyenya okwatika gundi yalina amaanyi bambi okuba bwoti ekyapati nkitegera naye omuntu oyo yalina amaanyi wano magi kati Kaganda yakuba akantu oluyi ne kamementuka bino byowuli ati gundi bamutadde n'abantu ebenimbanga okutya nti Kaganda bamutadde byomunadduka yeesogga ennyumba teyalina ttabbu teyali mubbi yali muntu nsolo sinawule mu mbeera yakulya anti kati wuliriza ye yabeeranga mu kibira era mu byafaayo ye musajja yakwata engo n'eŋŋaŋala nga kabebi engo yatayiza Kaganda mu kabira waliwo akabira kali ewaffe eyo kabeerangamu engo ng'etugomeza abantu ekwata n'embuzi nga bamazeeko emirembe ng'emutayiza ng'ebuuka yagikwata n'eŋŋaŋala twalina empologoma n'engo nga biri ku kyalo omusajja yatega olutuula n'abake ne bakwata empologoma owulira abasajja bananga bakutte amafumu teri yafumita mpologoma bonna baatya anti nkugambye obukambwe bw'empologoma nga buli gwe bakwasa effumu akankana mukankanye nerimugwako n'adduka ng'eri mu katimba bweti ng'eri mu katimba gwe ng'oliwa ate bino byenkunyumiza naliwa kakati natandika kusomesa byanfuna kubanga tokyagala mboozi nsomesa ku byenfuna ngenda tandika kumusomesa bya Simon Senkai yakola atya yato anti kakati byenja okutandika okusomesa ebyenfuna kwe nti bagaggawala bwe bati ku bantu bafune emmotoka kakati lwaki bagamba kwenzija wano njagala motoka nze n'omugagga wange banga mnamu kati ayinza okujja n'omugagga wange okumba omugagga wange amanyi Alpha bateesa ndoza nti nfunye emmotoka kumbe bali mu ddiiru
Ndokange motoka mnaindi vuga mu mwezi nga bwagambye mugaga kastamali okugira. Motoka nga bagikiba kati nkola ntyo okumekera sure motoka yange njifuna. Ng'omusajja agikuwadde. Akisooka mu byonna omusajja bw'akuwa emmotoka tosa mubuuza kaadi. Omuntu no omusajja okuwa emmotoka ey'ekifaananyi ne reality byonna bikola abimanyi. Okuwa emmotoka natakuwa kaadi aba akimanyi. Si mulalu nti ogimujjukiza bujjukiza nti kaadi eriwa. Aba akimanyi. Kyakola. Kakati omusajja bw'akuwanga emmotoka natakuwa kaadi okanyanga kugonda. Omusabe kaadi. Ne bw'oba mu nsonga zo. Kankasi nkulabanga gwe atali bulungi. Onoogumoyise kungulu. Nti atofaayo kerindi owone ennaku 5. Gonda. Tokaalamuka. Tokaalamuka. Kati ekyokubiri kyenjagala tutereezeemu abantu wano Doreen mu kugula emmotoka. Tusomeseeko mu kugula emmotoka kubanga n'obudde bwaffe bwakabwebu. Bw'oba ojja okugula emmotoka kwa Alpha Motors, njagala omanye ebintu bino. Emmotoka basuubula nsuubule. Oli ajja n'agula emmotoka y'emiliyoni 2. N'ojja ng'olinako emiliyoni 15 oba 10. N'agikuguza emiliyoni 25. N'omuga sente za myezi 3. Naye nga toyina mulimu gwa daily income. Omuntu alina okwewola emmotoka kuba ono alina kye tuyita kalooni. Kalooni. Mu Uganda bakola ekintu ono kyakola kye bayita kalooni batono ddala. Kati waliwo oluzungu ono lujja kutawanyaamu abantu naye ngenda kulwogera. Waliwo kye tuyita okugula emmotoka n'okuwa looni y'emmotoka. Omuntu aguze emmotoka ye muntu atasudde ku mmotoka ebitundu 7.5 ku 100. Oyo baba bamubanja ssente tebamubanja mmotoka. Omuntu ali ku looni aba tasudde ebitundu 10 ku 100 oba 25 ku 100 oba 2. Ugwe otambuya mu kye tuyita oweebwa kye tuyita payment plan. Ng'emmotoka ogirina naye gwe osasira ku payment plan. Ommotoka oba tonnagigula. Kyova laba omuntu asasudde ku mmotoka ebitundu 7.5 ku buli 100 ne bamuwa emyezi 4. Taleeta ssente buli mwezi. Wadde mbozireeta buli mwezi oba ozireeta olumu. Era n'emyezi 4 gya ddembe okuggwako n'akubira ono nti byakola ki? Oyo baamuguza ki? Bamubanja balance. Bw'ojja mu kalooni oweebwa kye tuyita payment plan. Kalooni mmotoka ya muntu agenda kukola special, agenda kukola Uber. Oyina business oba ogenda kuvuga abantu ku company. Omusuubuzi yenna ng'olina emiliyoni 15. Kino nkyogera nsinziira ku Alpha Motors abantu bakimanyi. Ng'olina emiliyoni 15 ng'oli musuubuzi. Oyagala mmotoka yakeera kuva waka ku parkinga ku Hamo oyingire edduuka lyo. Tewali nsonga lwaki ogula emmotoka ya kalooni. Yadde Alpha tajja kugikugaana kuba tamanyi nnyingi zaayo. Jangu Alpha akuwa emmotoka miliyoni 25. Omusasuleko obukadde 25. Mugende mu ndagaano ey'okuguza emmotoka. Gwe toba ku payment plan. Buli wogula kalooni oba ku payment plan era ne bakuwa omwaka mulamba. N'omala emyezi 3 nga tosasula. Emmotoka bagikwata n'osasula emyezi 3 ne bakuddiza ki? Emmotoka. That's why nti buli wogula emmotoka nga toyina mulimu gwa daily income kubanga bano babavubanganyiza nti babbi. Okategeera? Omuntu bw'abanga yasuubula emmotoka emiliyoni 42. Agikuguziza emiliyoni 5 akuwadde mwaka. Omwaddeko emiliyoni 15. Tomusuubira nti agenda kulekera emmotoka ogivuge mwaka ozireete lumu. Kubanga n'emmotoka ekkalisero value buli mwezi. That's why agenda kugamba sasule emiliyoni 3. Bangi bakyamuukirira. Emiliyoni 10 anampa emmotoka ajja gikuwa ne ku 5 ajja kugikuwa. Naye ogwoba ogenze mu kye tuyita payment plan. Ogenda kusasula ng'otya. Ayina by'asobola okuwuliriza. Nti buli mwezi njagala emiliyoni 3. Naye mwami Alpha sente nzifuna buli myezi emeka? Nja kuleetanga emiliyoni 6. Ne mugenda mbuwandi kuba payment plan eyo. Ugwe singa emmotoka yo omala emyezi 3 nga tosasula ze miliyoni 9 bagikwata n'osasula omwenda ne bagikuddiza. Wabula gwe baaguza emmotoka singa bakuwa emyezi 4 ne giggwako
n'ogenda ne mu mwaka oba myezi 8 bwe bakwatako emmotoka osasula balance wall era ne bakuddiza emmolokayo oba okutula ku mmeeza nti wasigala manje miliyoni 6 ndeeseeko 3 n'otwala ki mwewale nnyo okugula emmotoka eza looni nga temuyina mulimu gw'ogenda kukozesa mmotoka. Information eyo eyinza okuba obeekosezzaamu mukama wange naye mbadde nsaanidde okugyogera okwewala okubavumaganya nti muli babbi. Teri muntu agenda kuwa mmotoka mwaka, nkyogeredde ku kamera wano. Teriyo muntu agaba looni ya mmotoka mwaka sente n'ozisasula lumu mu mwaka, tekiriiyo. Buli agaba looni y'emmotoka n'akuwa omwaka, you must pay money every month. Kitegeeza ki? Kalooni yajja kumalawo mirimu, bula lya mirimu mu bavubuka. Nti omuntu abeera n'ennuwa ey'omugagga n'agisasulira emitwalo 4 buli wiiki. Owulira? Naye nga talina wagenda kujja bukadde 4 mu 5 gula nnuwa. Kati bano ne bamugamba emiliyoni 10 nyangu osozifuna. Sente z'obadde omugagga buli wiiki ziweffe. Mu myezi 12 emmotoka ebeeyiyo. Naye kalooni tebagireetera muntu akola nakasera atunda birime nti jangu bakuwe emmotoka miliyoni 5 zosolako 15 wasigaleyo 3 gwokerenga kupanga emmotoka nga bwogenda wa. Ugwe miliyoni 15 gule ya 2.25 oleme gena mu payment plan. Bakuwe myezi eno oleteko miliyoni 5 mutule ku mmeeza ki endala. So tuyinza okusukkawo wano tetujja kusukkako wano ndowooza. Tujja kuba tweyongera ate mpozi okuyimbiramu akayimba kange akanatobali tize vitu tweyanziza tuyimbiremu natabali siwa neranga show ono wakavonula show enajiraga. By the way, I na show on the 27th, right? Yogera Luganda abantu baffe bamanyi Ato maisi wogera fe tuli abantu baffe betukolera bawanu bantu bawansi tetegeeza sagadde sigira langa mu Luganda langa mu Luganda anti ngina langa mu Luganda but zobanyize swako gera Luganda swako anti 27 August guno mwezi gwenino gwa 8, right? Gwetukino genda mu gwa 8 the celebrity man Polo Queen era nakyusizaamu ebyekisenge ebyo nja bigendako katini. Okay. Ngenda kujja na Alpha Motors ku stage zije ne Kasuku zine Dolini na Sasira tukube emboozi ya sawa 3 gena kola mbozi naye kuliko omuyimbi pozi twasagazani wagambya ni Abdul Mulas ajja confirmed. He must be there immediately. Confirmed. yaine ekyafayo kyekka. Abdul Mulas yaine ekyafayo agenda kubeera mu show ngenda setula emboozi eyogera ku Abdul Mulas nga Abdul Mulas ali awo ate male ayimbe yafuna katebe oba yalingiza amawo ne kamera an waliwo yakola ki waliwo yafuka Abdul Mulas alina ekyo kyafayo kimu. Aina bingi. Abdul Mulas bebamu ku bantu abasuula emmwanyi za Uganda kubanga tezikyatunda bweru. Anti Abdul Mulas bawuluzanga abantu emmwanyi ento babalanga sizoni y'emmwanyi n'eremange emmwanyi zikyali nto ngajagula motoka ng'omuntu alina wulula nte agenda amulabe erukaya emmwanyi zino ne zikola ebirerya ebukulula. Abdul Mulas yagula Toyota Safi okusigira ekifaananyi Abdul Mulas yagulira Safi teriyo kyalo mu Masaka kyalina gaali 3 nga ziri ku kyalo. Omuntu yabanga ne gaali emu ku kyalo nga ye yazikibwa abasajja nga 8 okulangirako ebisigadde. Abdul Mulas yagulira Safi tewalingawo kyalo kiriko nnyumba 3 zirina nte mu lujja ente ebiseera ebyo ng'egula emitwalo 10 Abdul Mulas ng'avuga Safi endebe y'emmwanyi endebe ng'egula nusu 10 ng'alina emmotoka ku kyalo. Abdul Mulas ng'avuga Safi era Abdul Mulas ebiseera bye bavugiranga amamotoka nga teri ava mu luguudo si saafu nga teri ava mu luguudo bamulengere tajja ng'omuntu alina okwetegereza emmotoka kati ng'ono avuga yalina ottaasa ono obutamutomera. Byafaayo bingi bwe nkunyumiza emboozi ya Abdul Mulas bamasiba migobo ati nga wanyenye wali emikono bafaayo 7. Abdul Mulas yajja mu kuziika omusajja yaliwo awo kyannagulu tewaliwo masiki
ate tebyaliwo bintu byakugamba noza bya 2.4 2.5 Abdulmulas yajja mu kuziika ab'ennyumba ne balekawo omulambo ng'asiibudde ne balekawo omulambo mu ddiiro bamugoberera bagende bafuneyo ku ssente ebiseera ebyo teri muntu yali aziikibwa mu keesi ng'omulambo guli mu ddiiro kati nkugamba ebigambo byo Dolly Nasaasira obwavu obwali mu Uganda tewalibawo mulembe guli buzza buli nyumba yabanga ya ttaka ne muri ku byalo omuntu yasulanga ku mufaliso nga babale abantu nga basula ku mbubbu kiki embubbu bibeera ku nsozi mutujja enseenene ogwo obusubi mutujja enseenene wabusaawanga n'obwanika n'obusa mu kutiya n'ozigatte eno kiraataano neno kiraataano nozigatta n'ofuna omufaliso n'ekitanda kya komerera kale singa mirembe yaliwo kati komerera obulanga obwo tunaabuddira komerera wamusimbanga mu nnyumba yo n'oyala n'emmuli n'oteekawo embubbu Uganda yensi ebadde ng'ennyumba ey'amataffaali bw'oba ogamba wa booda owoolaga omugamba ngenda ku nnyumba ennungi nga bulwa booda abaagimanyi Abdulmulas tubule ku bya Abdulmulas kati Abdulmulas yajja mu kuziika nga Abdulmulas ekitone nnyo as'okukwata emitwalo 2 n'agawa abantu famire ekyagiresaawo omulambo bajjukira mu kyalo omuntu bw'afa tebalumwa nnyo baba amukowako wadda nabo sukaali yamunywa biki badduka ne balekawo mayiti ne baddukira ku Abdulmulas bagenda mulaba Abdulmulas ne bamuddukirako ate kubanga jukira Abdulmulas buli we yajjanga ng'emmotoka ye yakusindikibwa ngeri mugiya oba bakanyama tebaaliwo nti bakuuma muyimbi olwavanga mu mmotoka muwanika waggulu kuseeyeeyeza waggulu bawanikanga Abdulmulas ne bamutambuza ebyalo n'ebyalo ng'ali waggulu bw'ati ngo n'omwana w'emyaka 2 amumanyi amuyita Abdulmulaki Abdulmulaki kati Abdulmulas Abdulmulas waliwo lediyo ebiseera ebyo waliwo lediyo yali bali bagiyita Sembabule lediyo bali bagiyita Sembabule mpulira waliwo lediyo nga bagiyita Buddu njimanyi owulira isebo bakutumanga amazzi twalina omusajja ku kyalo bamuyitanga Muniggu yalina lediyo nga bagiyita Sembabule waliwo lediyo station nga bagiyita Sembabule naye nga waliwo ne lediyo bagiyita Sembabule yaddira ku mulembe gwa Niigiina eno yali ey'Olukumi ey'ebituli ng'omusajja ataajambala ekkoyo Niigiina omwana yajambalanga ku mukolo n'omugole n'atira mu kadaali nakati ani asabudde Niigiina eyo ng'eyambalikikako sajja yalinga mu Niigiina inna ilahi lwe nagenda okugula Niigiina eyo Mungu ansaasire twasanga bano abantu bano abawoza gula soda nusu 10 bano ababbiranga abantu ku mulyango oguyingira akatale mwabalabako ng'ekintu ky'ogenza okunona nti kyagumu 8 bakiwanika ku mulyango nti kya 10 gwe n'owaayo 10 naga nti nange nkiguze nga bazikugyako zonna oddayo tolina ky'olina owali Kasiru yayogera nga poliisi etukanze Kasiru yali akuba nnyo yali akuba nyaani akalengedde bino byebakyanga Kasiru nga balina oli oteekako bwonjikira mu kyalo kulaba ku Kasiru era ojja kuyimirira abantu bamutyo tebalinga Kampala nti olaba buli environment poliisi nejja kati Kasiru nga sente bazitukubyeko ziweddewo poliisi yajja Kasiru yagamba nti baabo mudduku ate ffe twekanga Kasiru ffe twadduka twekanze Kasiru okwogera bannange Kasiru yagamba atya kati Abdulmulas Dolly kasi tumuvudde content mungi tunyemeze sawa mmeka tugende maaso nyo nalina okugenda okukola Abdulmulas Muniggu yayinanga lediyo baji bagita Sembabule mikootika bulungi kati lediyo eyo ebiseera ebyo
ng'omuntu okusiba leediyo ku kitooka alimenga bweyimba kyekiringa Range Rover Vogue kati omuntu ogivuga ku kkubo kati nga ffena tugaana okulima emmimbi tugende tulimireko muniggu kuba ye yalimanga emmimbi z'okupakasa okitegeera kati ng'asiba leediyo owulira ne bakuba ennyimba za Budumulaasi ku leediyo Buddu kati omusajja awo yakubira waako omusajja yakubira waako bakubye ennyimba ku leediyo eyo ng'oluyimba ne luba terunazannya olwawaako owulira obwana obuyimba waako ng'obuwulira mugundi mu mita naye nga bakiyita batya mu luzungu okufiiringa ekintu nga bw'onoowulira essimu yo nti yevuga naye nga tolinayo mu luzungu kye bayita batya sensitive aidajo tuyambe ku bange ajja kweruma kale you sense osensinga right that's what I'm saying sensitivity kyonoonya ekigambo ndowooza naye ng'ekintu already nasensinga emitalanti waako naawulira nti waako kati oyo omusajja yalinanga leediyo Sembabule ku kyalo yalimisa abavubuka nga 8 nga balimira bwereere kulimanga lwe bawulira olunyimba era nzijukira bulungi nnyo maama wange yatunda embizi ebiseera ebyo ekyana ky'embizi kyali kigula 30 mu ebyo embizi nezaala obwana 14 ne bamufunira akaleediyo bakajja eno Kampala kaalinga akamotoka kano ye moment gye nalaba obunkenke wali obaddeko okusiyeta obalongooseza akaleediyo ka maama kaagenda ne kasirika omulundi gumu nga ffe tetumanyi nti gaba manda teri ayasigala ku lubimbi buli omu yakubirwa nga tulina omusajja wamuyita Budala yasooka okugula essimu ku kyalo kati Budala nga n'emboozi eno tunagitandikirako content nono nakamudde nnyo content naawulimba abadde Dolini nasaasira Love Life lero tumuwambye buwambi nendoza munyumiddwa emboozi kubaddewo omugagga Alpha Motors asangibwa wano wa Bakuli zonna ssente zigula jangu ofune emmotoka ey'ekirooto kyo jangu ogezeeko ate osobole okukyusa obulamu nkujjukiza wakati nga toyina mmotoka emmeeme eyo tegenda kuba mativu toyina kyamagezi osobola kukola mu nsi nga toyina ngoye ennungi ku mubiri nga towunya bulungi nga totambula bulungi waliwo ebisobola okugumiikirizika mbulamu teriyo mulamu wa mutwe asula bweru buli mulamu w'omutwe asula munda naye si buli mulamu w'omutwe nti alina emmotoka ke kabonero akakulaga nti ekikutadde ku bunkenke nti onoonya woosula ne woba tonnagula wojja kwebaka naye woba tonnagula mmotoka tojja kugivuga leka legase gye kikoligo mu famire yekkiririzeemu ti taata yayina emmotoka jjajjaffe yayina emmotoka amabanja kyekisinga obukulu mu bulamu omugaso gw'amabanja ng'ogula emmotoka ye focused okubeera ku birooto byo obutabivaako kubanga oyinza okuba ekyoto ekigula emmotoka n'ofunika nga baguzizza ttaka n'ofunikira nga ate ogaziyizza dduuka tandika nti nina miliyoni 13 njaga emmotoka miliyoni 3 naye tekumi ntono bakuwa emmotoka ekirooto kireme kukyuka oluvannyuma lw'okugula emmotoka egenda kusakira emikwano emituufu mu bulamu bwo emituufu gijja olw'okuba oyina emmotoka n'endaba ye ey'ebintu egenda kukyuka togenda kuddamu kulya buli w'osanze omuntu alina emmotoka tanyiiga abantu abaavu banyiiga nnyo n'anyiigira oli ne bw'akola n'anyiiga abantu abaavu mukuukako nnyo waya n'okuba n'akuyamba n'akuwa emmotoka omuntu eyeevuga tabuukako waya kyova olaba omusirikale akuyimiriza ku luguudo gw'osinga buli kimu ate n'omuwa respect singa abasirikale b'oku nguudo baali bayimiriza bantu baavu singa eŋŋumi evuga buli ddakiika singa baali bayimiriza babigere singa okulwanagana okulya abanti oba oyita olwa traffic ettaayi n'oli kiki nti anyimiriza bali nga balese bagenzi anjagaza ki naye fe ab'emmotoka oteekeddwa okuyimirira owulire agamba ki n'obukkakkamu baddeko Jakabaaya era ngenda kubazinamu obuzina bwa Ali Bank si buno buggalewo gundi bye bye
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.